Oluvannyuma lw'okumala emyaka n'ebisiibo ng'abatuuze mu bitundu ebimu mu Masaka, amasannyalaze bagawulira buwulizi mu bitundu ebirala, kyaddaaki abatuuze mu kitundu ky'e Bukoto Central ekikiikirwa Vice President Edward Kiwanuka II bafunye amasannyalaze era n'ebibala byago batandise dda okubinoga. Nga teganaba kujja, mwali temuli wolodingi yonna, mwali temuli kale nga abantu beeyagala. Naye ate kati okuva wolodingi wezajjamu abamafuriji abacha b'obutunda bonna bagakozesa bulungi. Akulana abatalina mirimo basikirizibwa okufuna emirimu egikwataganako n'egy'amasannyalaze. Omubaka Florence Namayanja owa Bukoto East mu Parliament nga yakiikiridde omubaka w'ekitundu kino Edward Kiwanuka II bw'abadde atongoza amasannyalaze gano yeekokkodde obubbi obulyake obufumbekedde mu bitongole bya gavumenti bw'agambye nti bulemesezza n'eggwanga okugenda mu maaso. Tulina agabbi mu gavumenti. Ekyo si kirumamu. Agasajja gaki gabbi gegagawazizza ku ssente ezalikoze emirimu ezigenda mu bantu ne bazinyaga bo ne bagaggawala. Wabula yeebazizza ab'ekitongole ky'amasannyalaze olw'okulongoosa mu ngeri gye bakolamu emirimu gyabwe n'asaba ebitongole byabwe bitandike okubalabirako naddala ebyo ebikola ebintu ebigassaamu eggwanga. Njagala okwebaza Mwami Ssegawo ono ne bakola nabo. Era mbagambye nti waliwo obwerufu. Temwali badde nga mujja wano kutuula wano babannyonnyole nti ssente ziri obuwumbi 6 obugenda okukola mu kitundu kino. Kakati mu abantu gye bagenda okukolera ne mujja babannyonnyole ebigenda okukolebwa nammwe mwetabemu. Munteekateeka nga mugitegeera buki. Kampuni ya Second Services yakwasibwa eddimu ly'okubunyisa amasannyalaze gano mu ggombolola okuli Kyannamukaka ne Kyesiga mu bbanga lya mwaka mulamba era nga gatongolezeddwa ku ssomero lya St. Peter's Primary School lwaggulu e Kyesiga. Bw'atyo omuyambi w'omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyamasannyalaze Ronald Ssegawa nawo abatuuza amagezi okukozesaamu amasannyalaze gano obulungi. Eyawano wetuyimiridde lwaggulu yaggwa. Era tukola kye tuyita technical commissioning. Technical commissioning kitegeeza nti abakulira ebyobukugu bo bagikakasiza nti layini ezimbiddwa bulungi etuuse ku mulembe n'olwekyo eri ready okuweereza abantu. Gavumenti yabakana n'enteekateeka y'okubunyisa amasannyalaze mu masomero g'ebyalo abantu nabo basobola okuwona ekizikiza wamu n'okwetandikirawo emirimu egivaamu ensimbi.